makaga Bobi Wine nti poliisi mukyaliyo eri mu makage tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Curfew ndugu Tamala abuuzizza nti waliyo curfew tewaliwo curfew kubanga curfew ndoza at least bwenkinyonyola nga mu Luganda curfew ye nga bwe mwalaba bwe twali mu lockdown ya COVID entambula eba restricted wabaawo okusoomozebwa kungi mu bantu abaagala okutambula okuvaana okudda eri naye kye tuyina ye police checkpoints waliwo ezimu eziri ku highways waliwo ezimu olusi abapoliisi baffe ze bakola mu lufuuti lwaffe tuziyita snap checks nti oyinza okuba okyavuga ng'ogenda kyali wajala ogenda okusanga nga tusuddewo ndoza mutera kukiyita emisanvu oba ekiddo naye usually guidance gye tuwa abasirikale baffe nti bwe basuulawo checkpoint eyo banoonye ekintu kye baba beetaaga bwe bakusanga nga toyina buzibu bwonna n'amateeka bakute ogende naye bakirizibwa n'okukukwata bwe baba bakusanzeemu oba nga bakuteebereza obumenyi bw'amateeka naye bwe bakukwata balina okutwala ne bakutereka mu kifo ekituufu ate ne bakuprocessinga mu budde obutali bungi. So tuba expectinga nti balina okurespectinga human rights z'omuntu oyo bwe baba inconveniences. So ekyo kya curfew. Then ndugu Shamim abadde abuuza ku kya omuntu akwatibwa ddi n'atwalibwa mu kooti nga tebamugyeko statement. Mu mateeka kikkirizibwa omusibe si kyateeka nti alina kuwa statement kubanga omusibe bw'akeera ku makya n'agamba sijja giwa tekitegeeza nti ojja mutereka mu kaddukulu ka poliisi lubeerera. Tusuubira nti bw'aba mumulese mu kaddukulu ka poliisi waliwo omuntu abamuvunaana ate abamuvunaana eba gavumenti so gavumenti eba erina obujulizi bwayo oba erina kyenoonyereza. Ekirala erina abajulizi baayo be tuyita witnesses. Ne bw'oba okubye omuntu ekikonde oyo omuntu w'okubye aba mujulizi wa gavumenti. So bw'abanga yakulumiriza obujulizi bwatuwadde n'obujulizi bwe tujja ku musawo buba bumala okutwala mu kooti because in any case ne bwe tukujjako statement ojja kwewakana. So the issue of batwetaaga statement yo oba nedda tugyetaaga yali badde tuyamba kubanga mu mateeka n'enkola ya democracy olina okuwuliriza sayidi y'oli naye bw'aba tayagadde omuwulire then genda mu maaso. Then era ndugu Shamimu waliwo akalala kaleese wano aka holding charge. Maybe kano katukakozese just kusomesa ku bantu nti holding charge ye ekyo suspicion eyo gye tukubaako nayo maybe suspicion nkiyite ki obuteebereza. Tuyinza okuteebereza nti wawambye omukyala naye bwe tumala okutwala fayiro yo nga twagala okutuwa guidance okuva ewa DPP ne DPP ayinza okusooka n'alooza nti actually the offense yabadde yakuwamba naye bwe batuuka mu maaso eyo oluusi ne bagamba tetumuteekako yakuwamba tumuteekeko ya aggravated
oba defilement. So charges ze batera okuteeka ku musibe olusi zituuka maaso awo ne zichenjinga okusinziira ku bujulizi obupya obuba buzuuse oba mu bumanyirivu bw'abakugu bwe basengeja information eyo olusi batuuka ekiseera ne bagamba charge entuufu yalibadde bweti. So bwe muba mulaba charges ezo olumu lusi ne tukukwatira ku charge eno naye bw'otuuka mu maaso eyo ebintu ne bikyuka.